Alright, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Unless nga gwe muna Uganda oyina bubeezi na mputtu nga tonnaba kukkiriza ekifaananyi ky'olaba ggwe ssebo bannyabo Kyagulanyi Center mu Robert Bobi Wine ali outside hotel Wasuze mu district y'e Mabarara. Beba abantu abakedde ku makya okujja okumulaba era njagala owulirize ebigambo byayogera nabo. Oluguudo lwonna lukwatiridde. This time round tukikirize tukigaane Mabarara esinzeeko ebusiya gye yali beba abantu abali ku hotel Wasuze gwatulaba. Alright, that is what is happening right now in Mabarara ku hotel Robert Kyagulanyi Center mu Bobi Wine Wasuze. Abaana b'e Mabarara bakedde ku makya subuhi bakedde awo ku ssaawa zibadde 11 ez'okumakya bagenze bawera omu ku omu mpaka that amazing audience gy'olabye olunaku olwaleero. Kati bannamasaka obusungu bw'oyongedde okutumbiira. Ekyo kibadde Mabarara. Mabarara district oba Mabarara city is considered to be the capital city of the western part of Uganda. Western part of Uganda buli omu abadde akimanyi kyekitundu NRM gyesinga amaanyi kubanga agikulembera gyava. Kyagulanyi Center mu Robert Bobi Wine Mitembo olunaku olwaleero agenda kuba lwaleero esooka mu district y'e Mabarara oluvaayo akomewo mu Mabarara city wagenda okuba lwalaye ku kisaawe ekimanyikibwa ng'ekya Mabarara High School. Gwe ssebo oba nnyaba ndaba ndowooza otandise okukyusa mindset yo mpolampola, otandise okutegeera amaanyi omusajja Kyagulanyi Center mu Robert Bobi Wine Mitembo g'ayina. After you watching that clip wobanga mindset yo ekyali mu biri ebirala, then I doubt Kyagulanyi Center mu okubanga yagenze ekiruhura ne bamulemesa okwogera n'abantu b'ekiruhura. Ekiruhura ewataweza n'abalonzi bawera 5,000 nga Kyagulanyi asobodde okujja mu Mabarara. Such an audience just came to say hi in the morning. Babadde balinda just ku abawevingireko just for just. Then ojja kuba oyina ekizibu mindset webeganya okyuka. Ogenda kubanga oyina ekizibu mindset webanga eganya okyuka. Kubanga amazima go gali nti akasajja kalina amaanyi. Kati webanga eyo audience ezze ku hotel Wasuze nga woogirengera yonna omwana akuwa 360 okuva eno mpaka eri oluguudo lwonna lugaliddwa lw'abantu baagala just kubonga ku Kyagulanyi. Olwaleero gwe ssebo oba nnyaba ndaba lwe tugenda okukakasa who Kyagulanyi is. Tongamba by'e Masaka tetunaweza naku z'omwezi nga 29 nja birabira eyo, naye as I talk right now twogera ku kiriwo. We twali e Busia buli omu yali agamba yes Busia yesinga. Kati yo Mabarara
ekonfaminze nga n'elwale tennabatandika. Okumanya nga Kyagulanyi ne ttiimu y'abantu bagezi nnyo. Woteeri gye baasuzeemu mu mbeera yonna yonna tolina osobola mulemesa kuyita mu kibuga wakati. Ogenda gy'alina okugenda. Naye my question is, abasajja banaamukkiriza oyita mu kibuga? Naye ne batamukkiriza yita mu kibuga ogenda mu disitulikiti Embarara. Kino kyokka kimala. Ky'olina okukola kiri kimu, tambuza vidiyo. Vuga vidiyo. Ensi erina okumanya amaanyi g'omusajja. Omusajja alina amaanyi. The man is powerful ebyaddala. Muve ku bintu by'okusudiya muze bino bye This gentleman is very powerful. Very powerful. Powerful indeed. Kati olutalo olugendo bbeera gwe ssebo oba nnyabo andaba. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine nga stepping the foot in Masaka. Kubanga bannamasaka bo bagamba tumwagala ku Liberation Square. Liberation Ground. Liberation Ground, according to the strategic location in Masaka, it is situated in the middle. Olaba City Square. Kati Liberation Square eri makati g'ekibuga ky'e Masaka. It is the place that is easily accessible to all people in Masaka City. Kimanya kabonera Nnyendo Mukunge wakati w'ebyo ebibuga constituencies ebbiri. Bannamasaka bagamba tulina obbeerawo. RCC, I don't know what Jajja orders. Yagamba temulina bbeerawo. Kyokka nga baasaba olukusa. NUP ku audience gy'erina amazima ga Katonda mu Mbarara ebadde erina kubeera mu Kacheeka Stadium. Naye I strongly believe baasaba olukusa lw'e Kacheeka ne babalemesa. Kati batadde Mbarara High. Mbarara High ekisaawe kyabwe nakyo si kinene. Yes, manyanga si kitono. Era statement egenda kukolebwawo. Kabaagale, kabagaane, kagutonye, kagwake, they are going to make a statement in Mbarara. Kyemanyi kati omusajja ali mulaba kakiripu kaneeno ebyenda bimwetokota. Bano abali wano bassebo ne bannyabo si Baganda. No. Ababali awo si Baganda. Si Balugwala. Si Balango. No. Baana beeyo. Baana Banyankole. Babadde batandise oteekawo ka tribalism. Naye kino kigadde ka tribalism. There is nothing you can do to stop an idea whose time has come. Obudde buba butuuse. Obudde kasita buba nga buwungedde. Ne oba ng'olina ssente mmeka tosobola kuzza ssaawa mabega. You can never do such a thing. Ekyo kye kiri Embarara. Ku makya gano kati golooza ki ekigenda obbeerayo ku ssaawa nga 11 ku 10. Nze naawe tambuza vidiyo oli kuva strange.